Oweekitiibwa taata mu kwogerako yogera ku voter intimidation. Waali badde olina ennyanja y'abantu wano abanaku bo bali mu byalo babatiisizza tisinga mulinnyayo batimba ebipande byo ne babamenyeza amayumba babatiisatiisa. Poliisi etuyamba kitono. Jjajja gwe commander in chief, take charge. Tukooye voter intimidation ey'abantu b'NRM. Taata tukooye abantu b'NRM okutiisibwatiisibwa ne balemera mu mayumba ne bagaana okujja okuwa akalulu. Take charge my good boss and my leader. Nammere namuwuliddeko nga njogera statement nti abantu batiisiddwa baali badde bangi. Ne tugamba Nammere balime kulimba mwami Museveni ne banne abakuuta akadingiri basobole okusigaza mwami Museveni mu ntebe mbu bo basobole okubaako bibeetuusaako oba bye balya mu gavumenti eno ng'abantu abalala bakola ki babonaabona. Ffenna tukimanyi ebitongole ebisinga okuba byonna ebikuuma ddembe. Nze njagala kuwulira twali e Masaka, Honorable Kyagulanyi ng'agenda kujja e Masaka ku ssaza. Oyita ku barracks y'e Kasijjagirwa okugenda we waali Raale eyasooka eya ku ssaza grounds e Masaka. Waliwo junction bweti eyingira e barracks e Kasijjagirwa. Awo tewali kipande kya opposition nga wa NUP. N'abali baagala obiteekako bonna baabiyuza. Owulidde? Omanye ebipande bakkirizaawo aba opposition ba DF bokka ne bya mwami Museveni. Okay. Nkiddemu round ya junction ye Kasijjagirwa. Buli woolabanga tebakkiriza bipande bya NUP. Mathias Mpuuga Nsamba, Juliet Kakande n'Abedi Wanika b'ebipande byabwe tebikwatibwako. Webiri. Ebya Museveni bibaawo n'ebyabo webiri. Masaka Kyagulanyi nga anajja olunaku ng'ennaku 2 n'ekiro kyennyini. Ebipande byonna ebya NUP Masaka baabiyuza nga kyolabyeko mu bitundu ebirala. Nero, mwami Museveni buli waagenda ebipande mu city oba mu bitundu byonna bagenda bali babiyuza eby'opposition naddala bya NUP. Bibadde kamera ku ebiri ensi yonna ebadde ebiraba. Ne Masaka kye bakola ki? Kye bakola. Naye gwe omanyi ssente zitwala okuba muntu opposition anoonya akalulu. Ssente mmeka zaateeka mu kipande. Okamanya akasooka bwe kati akatono ka mitwalo 3. Ne bayuza byonna mu kibuga. Ekyokubiri, Masaka yina barracks gye bayita Kasijjagirwa. Ekolera ku komandi za mwami Museveni. Ne 221 Sande wamuwulira. Kano Sande. Ng'agamba yali active mu kalulu. Ng'agamba NUP tejja kweyagalira Masaka. Ng'akyali komande Masaka Kasijjagirwa. Era buli kimu kye yakola yakikolanga mu feya mwami Museveni. Sande akyali ye Masaka Kasijjagirwa. Ekitegeeza Nammere kyayogera nti alimba tewali muntu wa NRM e Masaka asobola kukwatibwako because they are protected by the state. Abantu tebaze buzi. Abantu e Masaka ng'ojje omukulu guli gwenzize nkusiigira. Abantu e Masaka baakoowa kubanga era tuddeyo n'okaluke twavamu ka 221. Because bw'oyogera leero olina okuddayo n'olaba 221 Masaka yakola etya. Mu gavumenti eri mu buyinza n'opposition gy'ogamba nti yatiisiza abantu. Masaka ye yasinga okulonda NUP oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda yonna by percentage. Yafuna 79, is it 79? Something like that. Mu Uganda yonna yasinga omulonda. Kakati gw'osuubira kinero. Ku NUP ne NRM osuubira alina okufuna abantu abangi. James. Wangi sebo. Kikyate. Manyi gampette. Manyi gampette. James kiki. Manyi gampette buladi bayi. Kakati saakasi w'abano baagala kusiigira mwami Museveni ekifaananyi ekigamba nti nno nedda ssebo yabasindika bamobilizinge ne bagamba NRM for Buganda. Nga Masaka Uganda for Museveni. Nga Masaka region yeyo yemuku ebitundu ebisinza okutunuulirwa ennyo. Jukira ne Muhoozi yakubayo Raale ey'amaanyi. Ey'amaanyi. Emabega keeri nga basombye abantu okuva mu district ez'enjawulo.
naye omumyuka wa Mwami Museveni naye ava mu bendo benderi eryebuddu Kasolo okategedde kakati tolina bw'ogamba Mwami Museveni ng'abataddemu ssente nnyingi nnyo eza mobilization ne mutaba na kyakwekwasa ng'abantu tabalabawo ababuuza ssente zange zonna ze mututte ziri ludda w'abantu nga sibalaba ne ssebo njagala kubuulira gwe abatono boolaba bewalabye abatono ennyo era babasombye ne ssente ne babawa ne t-shirt ne bazibawa kati imagine singa tewabadde ssente wadde na t-shirts ng'ate singa laale yabadde ng'eri gy'olaba NUP gye yali twagala kubuuza Namere ne Kasolo abalwadde bonna ababadde mulago mu ddwaliro baawonye mulago ye Masaka ne babasiibula abalwadde bonna ababadde abalina okubeera emulago mu ddwaliro bonna baawonye ne babasiibula kubanga Liberty Square ebimu ku byaganyisa Honorable Kyagulanyi Ssentamu okuba oraale nga bagamba nti basemberedde eddwaliro Referral Hospital eddene noise ejja kutaataaganya abalwadde kakati katubuuze aba NRM baba bakoze ne procession mu kibuga ennene nga bwazirabye ez'amaanyi ababadde baguliddwa n'ababoda batonotono bo tebakyankalanyiza abalwadde mu ddwaliro. My friend, the umbrella was in my village. And he got only 5 people. Now I want to thank this very powerful woman. This is our candidate, Alupo. But because you know Anita Mong is scared like Museveni is scared, they made sure they remove her from the register. But somebody tell Anita Mong that after we remove Museveni, we are going to have a by-election in Bukedea. People power! 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 Emily Akoliai! Emily Akoliai! Kumam Nyai! Kumam Nyai! Yala Manoi! Now my brother, nga bagamba ebbaluwa eri eyatambula ng'eyita abayizi b'essomero bonna bagende era ne tulaba ne bu video nga bambala baba uniform naki right now abaana bali mu holiday there is no one to call upon okwambala kati reality kicks in ebbaluwa egamba ba head teachers mu district si wonna omukulu walaga kati tebali abaana bali mu holiday could it be nti yeviiriddeko namba eno ya audience okwesala? Of course kubanga waliwo obukodyo bungi obukodyo bungi Mwami Museveni ne bano basookayo abamobilizing bakozesezza okulaba nga numbers baziraga ekisooka bwe batuuka ku level nga tebakyasobola kufacilitatinga bantu bakulu kujja mu rallies zino kubanga gwoleeta olina omusuubiza akasente oba n'okamuwerawo olina omuwa t-shirt ne transportation ka video kaka Hey, government ya muzeyi oli mubi nnyo. Government ya muzeyi Museveni mbi kubanga neewunya ekintu kimu okubanga mvuga piki ya looni musajja n'agenda kumanya natugala tujje tukuŋŋaane n'atwambaza ebijoozi nga bwe mutulaba nti agenda tuwa emitwalo 5 n'amafuta naye kaakatona mu buli mwaba nabamu beebase okuyingira kwabadde kwa bulungi okufuluma kwa mbirigo tokkirizibwa kufuluma abasajja beebase tewali yadde 10 bagambe batulimbye ne batulima naye era naffe gwatusinze musajja yatugamba tusigale ku kituufu tunoonye ssente kati zino tusiranye basajja yeebase batuyingiza wano mu kisaawe ababoda baabo nga bagamba mwambale akasaati n'ekifaananyi kizike kyo naye womala oyingira etteeka liri nti yenda omuntu abadde wa pulezidenti amanye okuyingira kwangu si kwangu nnyo naye kwangu naye tokkirizibwa kuvaawo era kyovola namba z'ababoda zigenze zeesala gye bagenze okubanga beeyongera nga bw'olaba Masaka babadde batono nnyo nti kiri kye mbadde nkugamba nti kasa batuuka ku level ey'abantu okubanoonya nga tebabalaba they resorted to the other gundi gy'obadde ogamba ey'abaana b'amasomero nti bajja kuteekawo directive
basomesa baki president alagidde abaana bagende kuki kati bakisanga nga kosi ntono ezo banonya nearby schools basoka ne banonya nearby schools nga kosi ntono bozi comparing ne ziri nti abantu babasomba from a far distance transportation sente n'ebirala naye wano bagira bugizi baana yomula akasati ene akasati ne babakola ki ne babatwala tewali bawa so rally zino zibakaluubiridde nnyo mbozi lwa holiday zibakaluubiridde nnyo so ne baresorting mu kusooka abantu abaana babayina nga namba zo ziraba ziwerako era nga n'ebifaananyi biraba atitisi bigezaako kukola ki okulabika ekifaananyi ekituufu naye gye bikomekereza nga abantu tebalabika kibagenze mu kino kyembadde nkugamba nti bagezaako kulaba bakroninga numbers basobole okusinga ekifaananyi nti abantu ki Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli between the lines kuba tochi mu nsonga nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda, analysis ez'omulembe oluusi n'opinioni zaffe nga bwe tuzisuubira. Tuli mu festive season, abantu abasinga bagenze dda ekayirikiti bagenze ewa ekamanya kibonera waliwo airport gye balaze abaana ba social media tebatodde bagambye airport y'Embarara ngejjudde mu paaka nti zonna zisituze zigenze naye ate fene tumanya nti ate mu media that is the time you have time to watch us most so tetusobola kubanga twasitudde dda era Munnamasaka mamu mwana akyamukwatidde nekyaddondo wadde mmanyi kalombolombo kamwe jamu aliko obusegga oluguudo lwansobera soko oze ko batolaba essaawa yonna bakusuubira mukulu tebagamba nti nakuwamba buwambi bantu baffe mwenna abatugoberedde emyaka gino gyonna paka olwaleero nga tumaliriza omwaka guno 2026 tubeebaza nnyo okutambula naffe mukkiriza ntubadde bansonga naffe ne tuteedirira tugezaako okulaba ng'ensonga tujjanga buli kaseera tuzittaanya ne muganda wange Zanero era tubeebaza mwe mutufuula kye tuli kubanga singa temulaba tetwalibadde nga tujja over and over. Bannamasaka mbatumirako nnyo omwana wammwe omukulu bw'obanga nange essaawa yonna bw'obanga nange ebitundu ebyo nzikirizanga n'embimenya kubanga ojja kwogera ebitali bituufu era tebayitayo mu maanya bayitayo kimanya kabonera wano ekayirikiti awo Nyendo emu ku constituencies z'omukulu agenda okuddako omubaka Javira Sebina so tubetumirako nnaje muwangali naye kisebo njagala kutegeeza olunaku olwaleero nze ndi kyana kitondi kibebi era lunaku lwe nazaalibwa nebaza Mukama Katonda okubanga ampangazza emyaka gino emiyitirivu mboli bamuzaala ncha muveeko oyo Isimayiri waliwo emyaka gy'obeerako naye Mukama ampadde emyaka egy'ensonga kubanga emyaka gyange nga 8 egisembyeyo mbadde ngezaako kulaba nti eddoboozi segisembyeyo era egiyise era kitegeeza egisembyeyo bw'ovudde mu bulamu bw'ensi tovuunula kale katwogere kyoyagala emyaka 8 egiyise gye neewaayo mu butongole sobola okulaba nga ngate tafaali ku ggwanga okulaba nga eggwanga lino abantu bafuna obwenkanya service delivery n'obukulembeze obulungi so sebo simu yange akawunti nzigule
mobile money zikola oyinza okutandikirawo wano ng'enkolayo otera okunkola omwaka guli ntera bikola naye omwaka guli wanyiiga n'ogira kandabe so nga bwe tugenda mu maaso topozinga sebo nyiza oba nsubirayo kasendi ate n'ekirala tomala gasindika kubanga nze nnyina okuwa ennamba kw'osindika bakubanja onoze mulemye tokola nga luli nfuba nnyo okulaba nkuwa ennamba eya ssente ezigenda ogendako kuki ojja zifuna mu kashi kale abantu baffe sebe waliwo omwami yabadde atunoonyaako awo namule mu comment section ng'asaba ennamba zaffe sebe ennamba kangikuwe 0759 49 olumu baba balina obubaka baagala okusharinga naffe yasabye yiyo oba zaffe fembi naawe yiyo osobola ogiteekayo 0759 49 1849 ne bwafuna eyange kubanga obubaka kassa bujja kiba kiwedde gyogambye obuulire ennamba y'okuteekako nange 0705 0752 but anyway that aside naye ezagundi ezo omugole omwana omuto eyakazaalibwa nange agenda omusanyukirako muziteeke ku yange zekka omukulu nja muwaako anyway nga bulijjo birinansi kuba toki mu nsonga tubeerawo kubanga tulina mu nsonga ez'enjawulo sebo ab'e Masaka nabo bafuuse gumiti balinga ab'e Mukono muli mutya omukulu yabadde e Masaka kankobe katambi muyinza okugamba ntadde mu b'e Masaka ebigambo mukama wange tukwebaza nnyo okujja mu kwogera ku twataata teweerabira abanaku be wajjako empooza naye nga basejjuvutto bakyaji basaba ow'ekitiibwa taata mu kwogerako yogera ku voter intimidation waali badde olina ennyanja y'abantu wano abanaku bo bali mu byalo babatiisizza tisinga mulinnyayo batimba ebipande byo ne babamenyeza amayumba babatiisatiisa poliisi etuyamba kitono jjajja gwe commander in chief take charge tukooye voter intimidation ey'abantu b'NRM taata tukooye abantu b'NRM okutiisibwatiisibwa ne balemera mu mayumba ne bagaana okujja okuwa akalulu take charge my good boss and my leader taata yogera ku luguudo lw'omukidda anayi take charge wetwogerera Masaka wano yabadde liba bakubye olukuŋŋaana luno twalabyeko kamiliyoni ng'ayimbira abantu bamuswaba we bati Masaka eyo Bobi Wine President Museveni yakubye rale Bobi Wine yagwanibwawo endowooza eno Liberty eri kumpi Liberation Square eri mu kibuga wakati naye mbw abantu babadde batono nnyo olw'okutiisibwatiisibwa kati simanyi ekyebuuzibwa kiri nti abantu babadde batono lwakutiisibwatiisibwa lwaki Bobi Wine ye ababe nga babakuba ttiya gaasi babasiba babayoola buli raale ebejjudde ono kigambye bamutiisizaako wamu wokka naye sina wano wokka okuba yayingidde wano eno ebintu si birungi ono omukulu bajjo ndowooza no kano kaawa last week my friend Gabriela was in my village wiki ewedde mukwano gwo ow'amanvuuli yali mu kyalo kye and he got only 5 people n'afuna Gomba nayo yabadde bwetyo nga nzibuzibu ab'e Masaka muli mutya mwaganye ogenda kulaale era nsonga ki eziyinza okuba nga zaabaganye kutiisibwatuusibwanga namere wagamba oba Masaka tuli bulungi mu nsonga gye twagala okukyusamu obukulembeze mpozi nga wazze eggulo mu byobufuzi ebyafaayo bya Masaka bibadde byeyogerera ebbanga okuva ebiseera ebyemabega kubanga Masaka tubadde n'abakulembeze mu kitundu ekyo abaka ba parliament naye ebisembye ebyo byonna bibadde by'opposition n'abakulembeze b'ebitundu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era natannaba nakujja twayina bamuyita John Baptist Kawanga nga Masaka tebannamusalamu Nyendo Mukungwe na Kimanya Kabonera yakiikirira Masaka nga district bamuyitanga John Baptist Kawanga yali wa DP
ne tubeerayo n'abakulembeze abalala mu Masaka meeya yali wa DP nga abantu bamuleeta na polisi n'omugato leero tujja kuvaako yatuuka n'okwagala ng'ayagala kuvaako bamuyitanga tebyasa matovu era abalabi baffe abamanyi Masaka eyo bamumanyi bulungi ekisanja ekiwedde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kujja ekibuga Masaka eyali meya waakyo baali bamuyita Kayemba afaayo yali FDC owa district LC5 baali bamuyita Judy Mbabaali DP yali wa DP olira muganda wange Masaka era nga wumanie mupya akikirira abakyala yali babiri Kabanda nga wa DP yes kitegede Mathias Mpuuga Nsamba era akikirira Masaka by then yali by then ngamba nga ekyali yawamu nga tebannayawulamu Kibanya Kabonera yali wa DP yali mu DP ebyo bikuwa ekifaananyi ekigazi ekikulaga nti Masaka ebaddewo nga y'opposition ate vice president second anti second ye tujja mwawulako kubanga ebyafaayo kumu ebyasembayo akalulu era bamutwala ne mu kooti Sebamala ali awangudde ne Mbabaali yamutwalako mu kooti manya Mbabaali okitegedde era ebintu byaliwo bingi awo nga bw'omanya enkola akalulu ne bakaluulinga awo ne bagamba mukulu awangudde ebyalimu tebisobola kukyusa kalulu naye ebyafaayo byawe Bukoto Central sekandi nga yabadde MP wabadde forces nyingi ezigatta okusigala ye nga akyali ki omubaka ate taata wa Nammere yekenye taata wa Nammere abadde we Kalungu owenzige eyo era nayo teba Masaka ezo district ndala okay otegedde kati ate bwo tujja ku ekyo tuddayo era nti Kyagulanyi ajja n'abaali balina ebifo by'obukulembeze nga ba NRM mu bitundu ebirala they lost bwe muli Kalungu ejinjagala okugamba yali NRM almost naye ne bamukuba omukulu Sempijja gundi yamukuba abamuyitani bamulanga Kisempijja Sebamala asi Sebamala yali ani omwami erinnya ndirabidde NUP yamuddiza na kadi so kikulaga ki nti before even bano Nammere ne banne nga tebannayogera ku nti bantu intimidation n'ebirala tulowooza nti kiboogera si kituufu goba otunuliramu ebizibu by'abanna Masaka emyaka 10 emabega ne kati biriwe bisinga okuba ebingi ebyakati kubanga abantu balonda okusinziira ku bizibu bye bayina otegedde violation of human rights ebijambiya nakati ebitannaba kumanyikani yabatema abantu be Masaka Nyendo Mukungwe gye twogerako abantu ffe waffe Masaka Ebukakka Talambu Kachanga main activities zaali kuvuba bavubi genda olabe essaawa zino baani abali ku nnyanja basirikale basajja ba Museveni tewali abakwatako obusuubuzi Masaka ku boda ye Mutukula ani ayinako komandi muganda wa Museveni kubaita sodo geno tunulire nero watwagendako Masaka njagala otunye oluguudo oluva e Kampala okutuuka e Masaka lufaanana lutya from COVID 2019 njagala otunulire emyaka almost 67 abantu oluguudo balukoze otegedde kakati waliwo ebintu abantu bebayimirirako kuba nti balonda gavumenti bati bagikola ki tebagironda oyo yabadde ayogera ku luguudo olugenda mu Kitabaazi n'ebirala so ebyo byonna biviira ku gavumenti okubanga bagironda bandi nga tebakola ki nga tebagironda katuddeyo emabega Nammere namuwuliddeko nga yogera statement nti abantu tiisibwa baali badde bangi ne tugamba Nammere balime kulimba mwami Museveni ne banne abakuuta akadingiri basobole okusigaza mwami Museveni mu ntebe mbu bo basobole okubaako bibeetuusaako oba bye balya mu gavumenti eno ng'abantu abalala bakola ki babonaabona ffenna tukimanyi ebitongole ebisinga okuba byonna ebikuuma ddembe nze njagala kuwulira twali e Masaka Honorable Kyagulanyi ng'agenda kujja e Masaka ku ssaza oyita ku barakisi y'e Kasijjagirwa okugenda we waali Raale eyasooka eya ku ssaza grounds e Masaka
waliwo junction bweti eyingira ebarracks ekasijjagirwa awo tewali kipande kya opposition nga wa NUP n'abali baagala obiteekako bonna baabiyuza owulidde omanye ebipande bakkirizaawo aba opposition ba DF bokka nebyamwamu Museveni nkiddemu rawundi ya junction yekasijjagirwa buli woolaba nga tebakkiriza bipande bya NUP Mathias Mpuuga Nsamba Juliet Kakande n'Abedi Wanika b'ebipande byawe tebikwatibwako webiri ebya Museveni bibaawo n'ebyabo webiri Masaka Kyagulanyi nga anajja olunaku ng'ennaku 2 n'ekiro kyennyini ebipande byonna ebya NUP Masaka baabiyuza nga kyolabyeko mu bitundu ebirala Nero Mwami Museveni buli wagenda ebipande mu city oba mu bitundu byonna bagenda babiyuza ebya opposition naddala bya NUP bibadde kamera ku ebiri ensi yonna ebadde ebiraba ne Masaka kyebakola ki kyebakola naye gwe omanyi sente zitwala okuba omuntu opposition anoonya akalulu sente meka zateeka mu kipande okamanya akasooka bwe kati akatono ka mitwalo 3 ne bayuza byonna mu kibuga ekyokubiri Masaka yina barracks gye bayita kasijjagirwa ekolera ku komandi za Mwami Museveni ne 221 Sande wamuwulira kano Sande ng'agamba yali active mu kalulu ng'agamba NUP tejja kweyagalira Masaka ng'akyali komande Masaka kasijjagirwa era buli kimu kye yakola yakikolanga mu ffeeya ya Mwami Museveni Sande akyali ye Masaka kasijjagirwa ekitegeeza namere kyayogera nti alimba tewali muntu wa NRM Masaka asobola kukwatibwako because they are protected by the state abantu tebaze buzi abantu Masaka ngo omukulu guli gwenzize nkusiigira abantu Masaka baakoowa kubanga era tuddeyo nokaluke twavamu ka 221 because bw'oyogera leero ino okuddayo n'olaba 221 Masaka yakola etya mu government eri mbuyinza n'opposition gyogamba nti yatiisiza abantu Masaka yasinga okulonda NUP oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda yonna by percentage yafuna 79 is it 79 something like that mu Uganda yena yasinga omulonda kakati gwosuubira kinero ku NUP ne NRM osuubira alina okufuna abantu abangi kakati saakasi w'abano baagala kusiigira Mwami Museveni ekifaananyi ekigamba nti nno nedda ssebo yabasindika bamobilizinge ne bagamba NRM for Buganda nga Masaka Buganda for Museveni nga Masaka region yeyo yemuku ebitundu ebisinza okutunuulirwa ennyo jukira ne Muhoozi yakubayo raale ey'amaanyi emabegako eri nga basombye abantu okuva mu disitulikiti ez'enjawulo naye omumyuka wa Mwami Museveni naye ava mu bbendo bendera ery'ebuddu Kasolo okategedde kakati tolina bw'ogamba Mwami Museveni ng'abataddemu ssente nnyingi nnyo eza mobilization ne mutaba na kyakwekwasa nga abantu tabalabawo ababuuza ssente zange zonna ze mututte ziri ludda w'abantu nga sibalaba ne ssebo njagala kubuulira gwe abatono boolaba bewalabye abatono ennyo era baabasombye ne ssente ne babawa ne t-shirt ne bazibawa kati imagine singa tewabadde ssente wadde na t-shirts ng'ate singa laale yabadde ng'eri gy'olaba NUP gye yali twagala kubuuza Namere ne Kasolo abalwadde bonna ababadde mulago mu ddwaliro baawonye mulago ye Masaka ne babasiibula abalwadde bonna abalina okubeera emulago mu ddwaliro bonna baawonye ne babasiibula kubanga Liberty Square ebimu ku byaganyisa wona lwe Kyagulanyi Ssentamu kuba orale nga bagamba nti basemberedde eddwaliro Referral Hospital eddene noise ejja kutaataaganya abalwadde kakati katubuuze aba NRM baba bakoze ne procession mu kibuga ennene nga bwazirabye ez'amaanyi ababadde baguliddwa n'ababoda batonotono bo tebakyankalanyiza abalwadde mu ddwaliro babadde bonna bawonye nga babasiibudde ku bitanda wazeeke Masaka olabo babalwadde bakyali mu ddwaliro sebonze Masaka ne bwe mba ndi Kampala mbanga aliyo direct bakigatto kyange baya ku ground kuki kwebali ate eddwaliro teriggwamu balwadde naddala Referral Hospital ng'eyo Masaka Referral Hospital eyina district 11 zeesaavinga
bawonye bonna. So Namere alimba Namere tisiza muntu wadde omu balina okutegeeza mukama waabwe nti abantu b'e Masaka kituufu gavumenti bagikooye bukooyi era obutajja byongera okutuusa obutali bumativu bwabwe eri gavumenti. Emirimu abantu engeri gye bagobeddwa mu by'obusuubuzi, abantu engeri gye bagobeddwa ku nnyanja ne service deliveries zonna. Omuntu agenda mu ddwaliro nga tewali ddagala, okumulongoosa balina ate kunoonya musawo ate bamuwe ssente abantu ze batalina ninga eddwaliro lya gavumenti. Ayogedde ku voter intimidation. Yesterday Bobi Wine abadde mu kibuga Ntebe. Ntebe teri wadde ekipande ekimu ekya NUP, either by design oba nozera by design. Okuvaira ddala ku airport ebipande bya Mwami Museveni naba NRM. Naye reception gye yafunye Entebbe nga balese amagye gonna ne Air Force yagiddeko. Waliwo abantu abadde balaba ebibomboola ebirimu ka sky blue ne ka white nga beebuuza abo baki ababeera ba Air Force. Abantu abangi bwe batyo kitegeeza ki kwona agamba abaffe babatiisizza ng'ate bali bo ensi yonna esobola okulaba nti tebakkirizayo wadde ekipande ky'opposition mu kibuga Ntebe. Kantandikire e Makindye nga bwe nakugamba kubanga saagala kwogera nsonga zonna nga soogedde ku ze Makindye na Masaka. E Makindye wempangalidde obulamu bwange obusinga obw'obutegeevu. Kwali Mulaale Honorable Kyagulanyi ne Laale bbiri, Makindye East ne Makindye West. Bw'oyogera ku voters intimidation bw'obanga waliwo eyo okabulira bulungi nga waliwo eyo lwatu erabikako kati ate yeekyama ejja esukkulumye kitegeeza waliwo n'abantu abafa. Statement yange oba ogitegedde? Ngitegeera. Mwami Museveni n'ebitongole bitulowooza ebyali badde bikuuma eddembe kati nga biprotectinga ye. Bitiisatiisa abawagizi ba NUP ensi yonna ng'eraba ne bibakuba kibooko. Laale za Mwami Kyagulanyi ze yatambula ng'agenda e Makindye West. Nalaba twali tugamba ndoza barracks zonna mu metropolitan ziweddeyo nga baali baddawo owagizi olaba basirikale na bannamagye bateevuunya e Makindye mu nkuba eyali etonnya ng'abantu babakuba emiggo emiyitirivu nera abantu nga babasanga ne maduuka gaabwe gye bawuubire eki flags kiboko ne zivuga ne bagamba bagalewo amaduuka. Ekyo twakirabako. Kati bw'oyogera ku kino ekyabadde Entebbe Laale Madoa munamuli wa CNN yawandiika statement social handles ze n'agamba atambudde Africa gye bategeka ebyokulonda. Airport azituuseeko talaba nko airport ng'eriko bipande bya president incumbent nga biri everywhere ne wotasuubira n'abantu gye bagenda just for a short call. Airport yonna ng'ejjudde ebifaana bya muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni. Yakyewuunya n'agamba airport ya ggwanga ya muntu singa badde basazeewo batimba ebipande even other candidates twali badde tulaba ebyabwe nga bawadde omukisa okukola ki kubanga abayingira mu ggwanga lino baba bannansi bonna tebawagira Mwami Museveni yekka. Ne bano ba candidates abalala balina right kubanga airport eba yaki ya ggwanga. So it was a disappointment for him. N'agamba kiswaza naye bwe tugenda ku Ntebe nkulaze airport kakati tujja mu bitundu by'Entebbe. Ebitundu by'Entebbe mu kalulu akaggwa waliwo voters intimidation. Abantu abasuubirwa nti baali bawagira NUP tebakkirizibwa na kulonda. Genda olabe meya w'Entebbe omulabe with those numbers zonna ze walabye meya w'Entebbe wa NRM bamulangirira ku mpaka. Otegedde nero kakati naye Entebbe badde ne MP owa NUP sooka ove ku oyo yaani ali kati mu DF kati bw'abanga yali me gundi MP nga bwolaba lwaki olowooza yava mu NUP yagenda n'empuuga kikuwa reason lwaki yayitamu Entebbe. Oh, okay. Kadem. Yani oyo kai kakembo. Kakembo ngwa tekamwa. Anti ogambi. Nti NUP ebaddeyo n'omubaka
owa Nuupu saawa zino atakyali kuba tali mu Nuupu naye mbadde nkunyumiza nti meeya w'Entebbe aba Nuupu bali basinga okuba n'obuwagizi nene balangirirwa NRM nombuuza lwaki mbwateekamu ate yayitamu ne nkugamba nti nga nkugambye wa NRM gwe balangiriranga osuubira si yali alina okuyitamu mbwateeka makikuwa ensonga lwaki saawa zinavuma NUP n'ensonga lwaki yakyuka neegatta ku mpuuga ebyampuuga bannayuganda bonna bebimanyi ebimutambulirako so naabo abamujoyininga ensi yonna ebamanyi ebibatambulirako ssebo kyekyo lwaki mbwateekamwa yalangirirwa okubeera omubaka wa Ntebbe so nalabyeko omusajja omusirikale bano abasiba egundi yasseeko omwana essimu wakalabye bwe yamuseeka essimu omwana amugoberera amugamba mpa essimu yange kubanga twalabako n'omulala yatwalako essimu omwana naye bazibba abasirikale babba essimu z'abawagizi abasirikale bagamba essimu ze batwala baba bakwata video nedda bw'oba essimu osanze bagikwata video mugamba agibikule gundi agibikule garara delete omuddize essimu ye bw'oba omukutte ng'essimu agikozesa bubi kale gikwate naye nomanyi kye yakoze yagikutte n'agibetenta yagikutte n'agitwala ono bwe yalemeddeko ng'amugoberera n'asalawo n'agibetenta do you find it okay? Of course it's not okay. Bw'oba singa oyagala kukwatisa buyinza yalikutte essimu n'agihanding over police noono ne bamukwata ne bamutwala waliwo alina obuyinza okwonona property y'omuntu waliwo etteeka we kiri so that's doing okugira amateeka in a legal way mu mbeera eri irigo ekyo tukivumirira kubanga ebisibi si amateeka kye biragira bo acting otya yabadde mulamuzi yasazeewo eggoye mu kibya nti ono essimu yagikozesa buye n'afuukirawo munnamateeka n'atuuza gundi awo saawa eyo n'atuuza kooti n'asalawo ng'omulamuzi kitegedde so system weefa that's what we see so nero njagala kutegeeza eggwanga bannaffe abagezaako okulimba nti waliwo voter intimidation bajjeeyo epeesa eddala ery'obufuzi gye baagala okuzannya nti wakati NUP ng'ekuba omulanga ng'eraga nti ebitongole ebikuumaddembe bitiisa abawagizi ba NUP ne bibakuba abamu ne bafa ne bibasiba nga tebafunye na bwenkanya anywhere nga tebazze na mu kkooti wayisa saawa zino bakyali mu kkooti basaba bail which is a constitutional right tebagifuna babongerayo bwongezi Macheta akyali mu kkomera emyaka 5 ne banne kamiliyoni abantu yaddayo ne kamiliyoni ayimbe watali bantu kyotegeeza ababadde bangi nga baweddeyo andi era kamiliyoni agenda okuyiira yasembayo mukulu ajje kati akakodo kesinaba kutegeera olaba wano ndina abantu batono ku mawulire baba ngenda kakunnyonnyola ngenda kakunnyonnyola kodi akakati ate nero kati waliwo ebintu bye sitalina kukugamba nga nawe obitegeera andi zolomo mbuuliza abatulaba kakati njagala onoonye NRM ebiseera ebisinga tegira teta videos eta bifaananyi faananyi ebisinga biba edited njagala otunuulire gye bayita phase out ebifaananyi engeri gye bigenda bifeezinga you can tell nti wano dimension y'omuntu ne light sokove ku light nti size y'omuntu tugeze nero bw'aba tugeze wano abadde tugeze mu 100% addako wano tujja mulaba nga akendeddemu katono addako nga akendeddemu margins ezo ziraba zigenda zikendeera accordingly ku depth y'ekifaananyi era omuntu omulaba n'asembayo n'ogamba this picture kitono nnyo ne someone can be seen from a far distance nti ne bw'aba wala osobola omulaba naye nti akafaananyi katono naye ogenda okulaba phasing out like 3/4 ewasigadde eri ogenda okulaba nga abantu tokyalaba wabula olabira bikala ebya yellow so kyongera okulaga nti this is edited footage gwe bakopinze ne bafiiringa let me tell you an example
waliwo kye bayita cloning. Mu cloning tulabyeko firimu ezo movies ez'entalo. Twalabako ffe bayita ba Malini movies ez'abajasa abalwana ennyabo ebitala biki embalaaso biraba ebyo. They get a few faces eziri ku front era ne bacloninga numbers ne balaga amennene tagwayo erina abantu ng'omutwalo mulamba. Tewali asobola kukola movie n'aleeta abantu mutwalo ku battlefield. Tekisoboka. But they clone. Ne bakulaga they copy and paste. They paste these numbers n'oziraba nga nyingi. You get? So kakati NRM bagundi bawe kye bakola. Bafuna ba movie directors ba editors. Ne bakuroninga audience. Bafuna abasajja abakola graphics. Ne bajja ne bamanya nti bafunye abantu tugeze lukaaga bakale 100 ne baba 100 ne baziba 200 ne bagira ne bacloninga numbers 200 zino so zinkoleramu omutwalo gumu n'ekitundu mitwalo 3 isa sanyusi alabanga byalina okukola ebyo n'ogeza okucloninga tulina kuba babiri wa. So that's what is happening. Naye reality evaayo mu clips buna abantu bibakwata ne bujja ku mitimbagano era njagala nnyo ogende ku socials za NRM socials ne za M7 ojja kulaba nga balina nnyo close shot says za a few people 24 bazikuba nyezo nyingi. Naye tolabawo bu video bulaga numbers ezo oba we yayingiridde nga videos biki ne baba zigizo ogenda kulaba nga gundi photo resolution nga nfu tebayina bifaananyi biraga gundi reality bifaananyi nga ebifaananyi resolution eri clean biba bikankana biti. Kitegedde site y'ekifaananyi ng'ogiraba terabika bulungi. Naye njagala otuye gundi za NUP kuba NUP yefuba nnyo okulaba ne bwe baba nga abantu si bangi nnyo nga obadde osuubira naye ng'ebifaananyi NUP ekola nnyo videos. Era olaba movement ya kamera n'abantu engeri gyekola ki gyetambulamu capturing. Waliwo yabadde ngamba like okay lyaleta ngamba but when you look on social media nga bagamba ebbaluwa eri eyatambula ng'eyita abayizi b'essomero bonna bagende era ne tulaba ne bu video nga bambala baba uniform naki. Right now abana bali mu holiday. There is no one to call upon okwambala. Kati reality kicks in. Ebbaluwa egamba ba head teachers mu district si wonna omukulu walaga kati tebali abana bali mu holiday. Could it be nti yevirideko nambe ne ya audience okwesala? Of course kubanga waliwo obukodyo bungi. Obukodyo bungi mu M7 ne bano basookayo aba mobilizing bakozesezza okulaba nga numbers baziraga. Ekisooka bwe batuuka ku level nga tebakyasobola ku facilitatinga bantu bakulu kujja mu rally zino kubanga gwoleeta oyina omusuubiza akasente oba n'okamuwerawo oyina omuwa t-shirt ne transportation ka video kaka. Hey government ya muzeeyi oli mubi nnyo. Government ya muzeeyi Museveni mbinjangu kubanga neewuunya ekintu kimu okubanga mvuga piki ya looni sajja nakera kumanya natugala tujje tukuŋŋaane n'atwambaza ebijoozi nga bwe mutulaba nti agenda tuwa emitwalo 5 n'amafuta naye kaakatona mu buli mwabana bamu beebase okuyingira kwabadde kwa bulungi okufuluma kwa mbirigo. Tokkirizibwa kufuluma abasajja beebase tewali yadde 10 bagambe batulimbye ne batulima naye era naffe gwatusinze musajja yatugamba tusigale ku kituufu tunonye ssente kati zino tusiranye basajja yeebase batuyingiza wano mu kisaawe ababoda baabo nga bagamba mwambale akasaati n'ekifaananyi kizike kyo naye womala oyingira etteeka liri nti yenna omuntu abadde wa pulezidenti amanye okuyingira kwangu si kwangu nnyo naye tokkirizibwa kuvaawo. Era kyovola numbers z'ababoda zigenze zeesala gye bagenza okuba nga beeyongera nga bw'olaba Masaka babadde batono nnyo nti kiri kye mbadde nkugamba
nti kasabatuuka ku level ey'abantu okubanoonya nga tebabalaba they resorted to the other gundi gy'obadde ogamba ey'abaana b'amasomero nti bajja kuteekawo directive basomesa baki president alagidde abaana bagende ku ki kati bakisanga nga costs ntono ezo banoonya nearby schools basooka ne banoonya nearby schools nga costs ntono bw'ozikomparinga ne ziri nti abantu babasomba from a far distance transportation sente n'ebirala naye wano bagira bugizi baana yomula akasaati n'akasaati ne babakola ki ne babatwala tewali bawa so rally zino zibakaluubiridde nnyo holiday zibakaluubiridde nnyo so ne baresorting mu kusooka abantu abaana babayina nga namba zo ziraba ziwerako era nga n'ebifaananyi biraba ate sibigezaako kukola ki okulabika ekifaananyi ekituufu naye gye bikomekereza nga abantu tebalabika kibagenze mu kino kyembadde nkugamba nti bagezaako kulaba bakroninga numbers basobole okusiga ekifaananyi nti abantu baki naye ekifaananyi ekyo bwekikwata n'okiteeka mu gundi mu ezo software eza graphics ekyo kyennyini kyolaba kikulaga numbers zikiyiika buyisi kiyiika yisa akubulire kiyiika kubanga tekiri it's not real okay nga tuvuddeyo eyo musajjaawo Matias Walukagga kooti omusango yagamba yakugoba oba yagusala negamba electoral commission yali ntuufu by the time of nomination empapula ze zaali ziri expired the first time I hear academic documents getting expired kyatuukawo ku Walukagga kiki eddala Walukagga what next for NUP mu Busiro njala kusooka kwogera statement emu eggwanga bwetuuka ku level nga n'ebintu ebitono abalamuzi bolowooza ab'okuddaala eri ewaggulu nga tebasobola kuzisala mu mazima na bwenkanya you find it a very big shame eri eggwanga nti nga bwe nakugamba nti essiga eddamuzi bwe linaakola ne limenya institutions endala nga bwe lisazeewo kukola it will be a bad precedent era a bad precedent was set nti National Council of Higher Education yale bagire senge eyenje buse universities zino biri zalekeddwa nga ziyenje buse because tewali university eri ku level nga zino zetwogerako erina certificate of operating byosobola okugamba nti esobola okulagajjala neyingiza student oba omuyizi nga documents zibalina omuyingirizaako ba enrollment documents ziri expired kitegedde oba balaze nti siba kugukimala andi bo bagamba we yayingirira zaali zikola wabula mu nomination zaali ziri expired it can't be kubanga bakugamba ekizikuteesaayo wali ekize expiringisa zirina kuba you didn't enroll for advanced academic oba advance okugenda mu kusoma okweyongerayo eyo yegundi bwegamba default statement bwegamba so bwakugamba leero tizaali ze expirinze ekyo kiba kirala naye nga tugenda ku mulamwa tukkiriza tetukyalina kyakkola kooti yasazeewo nti omukulu Mathias Walukagga duka ekibabu nti bamusazizaamu edda ku bbalu tajja kubeerako kati ffe twebuuza ki ekiddako naddala ekibiina kya NUP ne Mathias Walukagga gyava ng'omuntu gwe baali bawadde kaadi waliwo abadde baŋŋamba nti omukulu Magoola nti akati ye yalidde buli era alinde kulayira ne mbagamba nedda ssebe ebigambo bye mwogera bwogezi nga ebyokupaala obupaazi sino nti an automatic gundi nti omukulu sure Magoola si sure yo pate yagambyeko nti Magoola anti ekyembadde njagala okugamba NUP ng'ekibiina kiri registered ekirina values kwe kitambulira Magoola it's not an automatic gundi nti ekibiina kigenda mu supportinga era kigambe nti we rallying fe tu supportinga Magoola tu rallying behind him no ekisooka mu mateeka amatuufu aga NUP Magoola yamenya NUP ekibiina kwe kitambulira
due to the fact nti yajja ne yesimba bwa namunigina ate ng'ekibiina kirina gwe kiwadde kaadi yamenya amateeka g'ekibiina era from that day n'asizinga okuba memba w'ekibiina kya NUP njogera ku mateeka ga NUP singa gaba gagobereddwa kitegeeza ki nti NUP tejja kumala gabuuka bubuuse game tuwagira Magoola okufuna obuwagizi bwa NUP ng'ekibiina alina kuddamu n'ayita mu mitendera egy'ekibiina gitya nti alina okuddamu n'asaba okubeera memba njogera ku mateeka nga bwe galina okuba njagala nkwotinge bulungi aiva machi nti obudde tebukola ki tebuliiwo ti Magoola bino bitugera leero ayinza okuba yabikola dda waliwo yagendera Walukaga bwe yagendera mu kooti ngalabe waliwo window n'agamba kanziremu nsabe bupya ki okubeera nawandika kubanga alina okuwandika ebbaluwa eri fomo eri Secretary General ngalaga nti nasobya mu mbeera bweti nembadde nsaamuzikire nze nziremu mbeere ki memba era Secretary General n'ekibiina baddemba okukkiriza obogaana kati ebyenjogera biri ku saidi yaabwe bakkiriza oba tebakkiriza so Magoola bamala omuyisa mu mitendera egyo ekibiina bwe kiviirayo ne kigamba bwe tuba twakkiriza Magoola addemu abeere memba w'ekibiina then katusazeewo we can back him up ekyo tekiyinza muleetera disqualification kubajjukira ya registering nga independent but I think you can be independent leaning somewhere tolabye nnyo NRM independent leaning NRM bwe bigenda ne biba fomo nga biwandiike olitayinza bisinziirako n'akuloopa kweno kooti ekutunuulidde bweti negamba you are denominated no kakati mu mbeera eno gye tuli entities era buli emu eyina engeri gyerwaninga activities zaayo ekibiina kirina activities engeri gyezirwaninga nga tekiri interrupted singa amateeka gaba gatambula bulungi terina electoral commission wejjira kubanga electoral commission Magoola yamuwandiisa nga independent era nena nakabonero ndooza akabonero ke konna kaayina Ntebe bwe bayamuwandiisa ekyo kyaggwa ebisigadde memorandum of understanding zayinza okukola ne NUP oba ne Walukaga is electoral commission tezigikwatako but yes you can be independent but NUP leaning kuba yajja n'asaba mu anti kyenjogerako leaning kitegeeza ki mbyobufuzi jogwa ku side abantu balina okuba nga bakumanyi nti newankubadde ozza independent omuntu ono twamulaba nga akkiririza mu nkola y'ekibiina bw'ati anti yajja mu kamyo anti kyeŋŋamba obadde ogamba nti kijja mukosa mu electoral commission badde ngamba singa awandiika formally n'agamba kati nzize nsiikenga backing ye NUP oba NUP embakingi kiyinza tekiyimukose kugana amateeka agatunula kyenkugamba bino biba wakati wa Magoola n'ekibiina kyakkiririzaamu so not a public good nti balina be publishing mu public kitegedde naye ekibiina kisobola okugamba nti Magoola kusinziira kino na kino yakkiriza naddamu nakkiriza nti ekibiina yasobya era alina kukola bw'ati naye teyali gyesalingi mu electoral commission nga wa NUP tugende maaso so ekitandika ekyo bwe kitambula ndowooza mu mbeera eyo Magoola bw'anaayita mu process nga bwe ngisuubira ye candidate NUP gwejja okukola ki gwejja okubakinga newankubadde Magoola yakyamuse Magoola enkyamuka gyakyamuka oyinza olowooza yeyaloopa omusango like oyinza okukemekketerera emmeme wowagwe Walukaga naye okweyagaliza kya buntu naye weewagaliza ekyokubiri omusajja nga Walukaga tanaba nagenda mu kooti olwawulira nti bamuloopye n'agamba nayogedde ne muganda wange Walukaga poliisi azimukuba tasobodde kujja naye yandibadde atudde wano ensanyu Magoola lyeyayolesa ng'ali kulowoozesa nti yeyaloopa n'omusajja ayinza n'ogaba omusajja ankuutire n'akagundi ampita mu mabega eno mu mugongo n'ebirala like yasindikayo amaanyi mu electoral commission naye okweyagaliza kya buntu nsuubira nti Magoola bw'aba afunye omukisa NUP ne mubakinga ajja kuba sinsobi kubanga abaddewo yaliwo mu 2021 yaliwo even before yali mu people power movement n'atambula n'ekibiina ebbanga eddene tabaddewo bezilake nti wazza asabira nti ate wabaddewo abamusinga webale nnyo so saawa zino nga abamusinga basenvudde baseetuse ne badde ebbali then Magoola becomes up as a dangerous substitute kyensuubira
kiba kimufevalinga naye njagala kubulira akantu kana nabadde awo nenkalowooza Magoola ne kamutanda n'afuna backup ya NUP Magoola oyo n'ayitamu ku nkola gye mumanyimu ey'emirimu kubanga Walukaga ayinza ogamba kanzire ne settings gye 231 Magoola ayinza okuba muzibu okusiguukulula muganda wange Walukaga ayinza okunoonya constituency endala ekitali kibi Uganda yonna nnene omanyi Kasolo ekimutagaza Kasolo bwe yagenda akalune kamukuba n'atandika okutaga omanyi inkambe ndi Kasaba ng'akyayina amaanyi okunoonya woogwa kyewalaba Zahara Mara ng'afa ku nsonga ya gundi Kyamimu Malende okategedde inkambe eti ng'akyayina amaanyi muganda wange ng'abadde mu bantu kati omukisa ogwo Walukaga ogulaba abadde yagufunye guyinza omubeerera omuzibu okuddamu okufuna nnyo kubanga onoonya wava omuntu okuddawo n'akutte ng'anywezezza agamba sita okategedde ako kati ayinza omubeerera omuzibu okuddamu okufuna singa abatabakinza awangudde woba bakinza awangudde ng'ensi yonna erabye nti gubadde mukisa amushuwa w'okomawo no bagamba kati neetegese ekimala ate nze yamuleeta zidde okunywa wuliriza musiri nera anti wuliriza Musiri tomuleeta kubanga Musiri takulembera tabanko na kifo kya bukulembeze obuli elective njogera ku muntu nga mumaze muwa obuvunaanyizibwa n'abukola bulungi mulonda nasigala nga agoberera core values z'ekibiina ng'asaavinze bulungi omujja mu kifo ekyo abantu olina bannyonnyola. Let me give you an example. People like olaba ono omusajja yafa Segirinya Segirinya ba competitors be bonna baali bamusinga ne bagamba lebaka bamugeze Senate term in office Segirinya yamenya njegere zonna ez'ababaka ne batandika n'omufunako obujja ne kibeera kizibu Segirinya okudda kubanga oyinza okugamba omusajja ono katumugese n'ekisanja kimu nga bw'olaba John Paul bagundi ba Pono wa Bukoto North Busiro North Paul Nsubuga n'atakola bulungi otegedde naye omuntu kati nsobola okuweereza katugenga Ssennyonyi oba oyina eddimodde n'okunnyonnyola bannansi lwaki toddamu muwa omuzungu abamukyamu wagamba you cross the bridge when you get there kubanga kati tosobola tugamba nti ffe tubeere wano emyaka 10 oba 5 nga tuli idle nga tugamba tomanya let's cross the bridge when we get to it okitegeera so enjiresenga statement okuttaanya ku nsonga eno kubanga kati nga ffe banywanyi ba Walukaga n'abadde bamwagaliza obulungi tutunuliramu kubanga kati Walukaga ali out of the race tumusuubirako mu 2 mugumu naye anaabaawa kubanga ekisooka olina kwesimbira wantu gye bakuzaala oba gy'owangaalira kati Walukaga awangaalidde Busiro East okategedde oba gye bamuzaala Ekinyerere anadda Kinyerere gwe Walukaga asobola okuva mu kibuga ddala Ekinyerere nze ngamba let's cross the bridge when we get there kubanga gwe okoze factors constant omanyi otya oba Walukaga naye asobola okukyuka mu myaka 5 nkugereza in case the factors zonna zisigadde bakati abadde mukulembeze omanyi kizibu okubanga obadde mukulembeze nodde ne bali wafarukwali mbukayanire eno nga okayana tolina kyoteeka mu kamwa okitegeera so let's watch the space tulabe omulaba Magoola Magoola ekisooka ensawo eri happy otegedde ate omuntu ku service delivery nga ensawo eri happy tomuzannyirako nkubuulira kati ng'oggyeko ensawo ogeye eri happy omusajja yatidde nnyo ono naye anadda nkuba kifaananyi kigazi kale nze njira essaawa ensonga katweyongereyo ebintu by'okukuuma akalulu protest vote efuuse protest vote bannaddiini ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera tulina munnaddiini waffe ono ye Sheikh Guggwa yagambye
Google isewo Google nabaragamba kokomawa twalagana na mwenkomewa mumbulire wo mulyoke mugambe nti gugwa yagambye nti twalagana koma wano yayise temumanyira temukola ki enguru si buli kuyimira katuuti notandika okukolokota gavumenti okolokota yagiye kufuga na bino tubikoye Gaddafi yalina emmondo Sudani yalina emmondo Libya yalina mu tulabera kwekyo Sheikh Gugwa yavuddeyo n'akola akatambi n'agamba be balina electoral commission be balina banka be balina amagye be bakabala yayogedde ebigambo ng'omuwagizi wa NRM then ne bamuddiza omuliro engeri yayogeddemu nga munnaddiini yavuddeyo n'awagira openly bannaddiini bazze boogera nga bayogera ku nsonga temukuba bantu temukola kino kati nga gwe osobola okugamba nti omuwagizi wa opposition naye nga kiba kituufu okuba abantu nti nedda whether abe NRM oba ki yagambye temukola ki temukuba bantu oli n'avaayo kati nga wano olwolaba Sserwadda n'agamba nti bw'omala okukuba akalulu faawo gendaka naye olunaku olw'okuwummula olw'obwerende mu ggwanga ng'olw'okukuba akalulu luba lwakuwummula tebaayo ofiisi nzigule era bwe zibaayo tukisabye gavumenti kati olwo olunaku baggalewo ofiisi abantu bagende gye bazaalibwa oba gye babeera oba gye bakolera bakuba obuki obululu balonde bonna abantu baweebwa chance okulonda naye nze akalulu kange njagala kutuulako balinga wali mita nga 2 nze mbadde sikuumangako kalulu mbadde neemagazamagaza nemmala okakuba nenzija wano nendaga ekigalo nga basiimye bataddeko ekikalaamu laba ink laba bwino naye kuolwo nyiza okutwala akatebe kamwasa jjute nenzira mu kimwanyi kati ono Pastor Sserwadda wabaddewo ne ani waba Protestant Kazimba Mugalu n'abalala bannaddiini bo nga bagamba okukuuma akalulu abantu bakuuma akalulu nga bwe tuzze twogera kati gwe NRM Sheikh Gugwa yagambye ffe tulina buli kimu ono waba na Uganda kuba kati Sheikh Gugwa yalaze nti ye mukulembeze wa ddiini naye we NRM then bano bakulembeze b'amaddiini aba Uganda kuba bo tebagambye tuwagira Bobi Wine bo bagambye twagala kuuma mu kalulu kaffe tukalabe ffenna kubanga olwo lunaku oyinza kwogera otya ku bannaddiini abo babiri ekisooka Gugwa mugoberedde ebbanga ddene nnyo mwami yabasaidize yeebogerera eyo naye nero njagala kutegeeza eyo singa mbadde Gugwa linnya lya ddiini oba Gugwa linnya lya kika ki simanyi oba yeddira kyoba nti oba kisimanyi Sulaiman ndoza Sulaiman Gugwa naye leero bw'oba mukulembeze ng'oli mu public office ensonga z'olowooza nti zikwata ku bannayuganda omuntu kulembeze naye alibadde azoogerako n'obwegendereza era ng'oyogera ku levu kwolaba kwe zisaanidde obwenkanya era ng'ogoberera ng'ozoogera okusinziira ku mateeka bwe gakola ki bwe gagamba leero singa Gugwa abaddemu n'ensa yalibadde aresigninze mu public office gyalimu olw'ensonga nti nalaba Gugwa ng'ayogera nendaba omukulembeze ayogera mu context erakinga information siri mu kukakkanya erakinga information omuntu atali mumanyi nero omuntu wa public office bamu traininga before you acquire a public office oba trained okumanya dibwo oyogera ebigambo kibiyogera ebikwata ku bantu njagala oddeyo tunuulire Pastor Sserwadda
njagala oddemu owulirize jjajjaffe Kasimu Nakibinge, njagala oddeyo owulirize obutambi bwa Bishop Semwogerere w'Abakatoliki, the Archbishop wa Kampala Metropolitan n'abalala boogera ng'abakulembeze nti bagezaako kukumaakuma bannansi wakati nga bakootinga amateeka kyegakola ki kyegagamba. Gugwa yayogedde nga mukwano gwange akuba amataffaali ekyaddamukaaka e Masaka, omuwagizi wa NRM. Tuyina emmundu, tufe tuyina ssente. Yayogedde nga Minister Anite, we have the maje. Otegedde? Enkola eyo ey'obukuusa ey'abakulembeze abaholdinga public offices, I don't think nti babagwanidde. Siri mu kwogera out of bias. Neno ne bw'obeera ggwe leero Gugwa simanyi ekiti kyayogereddemu oba yeyogeredde ng'omuntu oba ng'omukulembeze w'Abasiraamu wagwa, kubanga ebyafaayo bya Gugwa nabyo si birungi, tebimwogerako bulungi. Waliwo Abasiraamu emabegako baali abasukka ndowooza 2 bajjako ne beekubira enduulu nga Gugwa bamubanja ssente, yali basasula ssente abatwale kuhijja ssente nga zaabula, Gugwa nga yeekwese. Naye abantu bano abakozi b'ebikolobero bakomekkereza balaze nti ba NRM bafuuke untouchables because government ebaprotectinga olw'ebikolwa bye babakoze. Bonna ababaddewo nsobola bakubalira wano betwogerako. Basipapa abalaba, ba Brian White, botuuka ebiseera bavayo ne bambalaga t-shirt ga NRM. Era ffe tuli bawagizi ba muzeeyi. Kino bwe kiti, tuyina emmundu, ffe tuyina ssente. Gugwa ssente azijja mu bannansi. Tamanyi bizibu bannansi bye. So, Gugwa is not clean ng'omukulembeze w'eddiini. Engeri yayogeddemu si ya bukulembeze bwa ddiini. Si abakulembeze. Not even bannaddiini. Si abakulembeze. Ate bwe kituuka ku ddiini kiba kirala. Omukulembeze w'eddiini aba ayawusa nnyo n'engeri gy'ayogera. Nkugereza ku banne. Ko omukulu yayagalako n'obwa Supreme Court. Ng'ayagala kuddira gundi Shabani Mubajje mu bigere. Kati bw'oba otuuse ku eyo level, era baakulyetinga nnyo emivuya okwa Old Kampala. Gyali mingi nnyo. Era nga ye ayina backup y'abanna abali muwagira. Backup ye yali Mwami Kigongo, if I'm not mistaken, kuba bonna abasajja beeyo. So within the party nga balwanira muli munda, kubanga ne Shabani Mubajje tomuggyako kuba nti awagira ekibiina ekiri mu buyinza, kubanga yavaida nayogera ensonga ezikola ki ezikidifendi. So one of they are paying loyalty. Exactly. Bagamba fe tuli naawe. Fe tuli naawe. Ekizibu kyonna kijja jjukira fe tuli naawe. Fe tuli naawe. Ne omukululo gwabwe ogutayina bwerufu nga bagezaako protecting ebye ebikyambi bazze bakola bannansi. They are protecting the gains. Exactly. The gains naye nga n'obulyako batuusiza ku bannansi buki bungi, kuba tolina gy'osobola muloopa. Twamulabako ko ng'ali ne mmotoka ne Mwami Museveni ng'agenda awaga ebifaananyi ebyo byalabikako. Yagamba emmotoka ya President Museveni eringa jana eringa jana. Kati Gugwa be bantu betugamba abasinza Museveni twalaka abagamba the Father, the Son and the Holy Spirit. Naye omusajja omunaddiini amanyi nti yatondebwa Allah n'asindika n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Leero ng'akugamba nti Museveni yalinga Katonda. Does he have any moral authority ebeera mu public office ey'obukulembeze bw'eddiini? Tuvula bankugambe kiri ono yali badde ya resigninze ngadusedde emisinde. Okay, ate oli agamba yayagala afuneyo katebe nga tumaliriza. Kakati Serwadda afuneyo katebe ye waakiri atuleka awo agambye emyaka gyonna akubye obululu nga takuumangako kalulu. Serwadda yabadde ayogera naye ng'akwotinga amateeka nga bwe gagamba. Okay. Era omujjukira mu Religious Council ey'abakulembeze b'eddiini basooka ne bayogera constitution eyogera ki ku bululu n'ebyokulonda. Ne bagamba nti nedda etteeka ligamba nti abantu balina kuba meters 2 okuva ku polling station. Era etteeka kye ligamba. Ne bakugamba nti poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe byogera si bye biri mu mateeka. Serwadda nga munnansi
naye ayina obuvunanyizibwa omukakatikako ng'okulonda kubanga akalulu kaba kakyama era ye tannakugamba nti ayagala kulonda Kyagulanyi oba Mwai Museveni wabula akugamba ye nga munnansi alina obuvunanyizibwa obulonda omukulembeze gw'ayagala agala agoberera constitution nakugamba nekugamba nti munnansi kimuvunanyizibwako kuba nti gwalonze ne bwaba wakyama akuuma akalulu ke n'akalwanirira ku level yonna Serwadda kyayogerako mu katambike nti nange njagala sikumanko kalulu ne kuguno omulundi ebiyitaayita mu bannamateeka mu bakulembeze biraga nti gwe naalonda ayinza obutaba sekiwa nina omukuuma nange nja kufunayo ekitebe akatebe nkateeke wali tukuume ntunuulire ebigenda mu maaso ng'ate oli agamba baddaye fe abayero temugeza ne mukuuma mu ddeeka akakiiko kajja tukuumira ffe anti oyo ebigambo byayogera tebirina we biwandiikiddwa mu mateeka kyova nakugambye namugezeseza nga mukwano gwange oli ali ekyamuliibwa e Masaka atamanyi na tteeka bwe ligamba tamanyi na bintu bwe bitambula kyova nakugambye njagala kati yerevo kwali yalibadde ya designinze kubanga ayogera mu context gy'ogamba nti byayogera tabimanyi because omukulembeze ku level ya Gugwa yalibadde akwotinga amateeka okay nga tumaliriza Father Deus Sekabira munnaddiini oyo gwe bakwata e Masaka ne babuzaawo for some time yaleeteddwa mu kooti nga bamuvunaana gwa money laundering between 2023 to 2005 bafeeringa he and others still at large concealed the true ownership of 500 million suspected to be proceeds of crime at Centenary Bank Masaka branch. Is expected to appear. Ye n'abalala baasibikira miliyoni 5 ezisuubirwa okuba nga zaava mu bumenyi bw'amateeka money laundering kwe kwoza ssente in case oba oli atunda njaga oba oli atunda oba bbye ssente okuzoozaamu oziza mu system. There is financial policy here. Olunaku olwaleero senga nfuna miliyoni 5 neziteeka ku akaunti yange, trust me, essimu enkubibwa okuva ewa bank manager to explain how I got that 500 million oziteeka ku akaunti yange. Kati father bagamba yalemwa okunnyonnyola ssente ezo wagye zaava era zaali zikoze eki kye bayita money laundering. Ekyebuuzibwa money launderer bamukwata mu mbeera eyo basooka kumuwamba. Koze bulungi otandikidde walungi wenyini wembadde ndowooza kuba omusango kati twagutegedde ogwakwasa Father Deus Sekabira. Father Deus Sekabira ali under leadership eri structured bulungi mu Uganda. Leadership eri structured bulungi mu Uganda. Obukulembeze bwalimu obwo bukatuliki bwemu ku businga okuba structured bulungi mu Uganda ku mitendera gyonna okuva waggulu paka abaweereza abasembayo wansi nti ne bw'oba oyina omuntu gw'oyagala mu system baba mumanyi wakolera biki byayina ebimukwatako byonna ne bw'okeera bukezi n'owandiikira kidayisisi no bagamba we need this person here ajje reporting tewali yasobola kwekweka. Omuntu ali ku level ey'omuweereza akulira abavubuka mu bendo eyo tosobola kuŋŋamba nti baamuyita n'agaana naye nga tuddeyo bwe baali bakamukwata tugamba ffe baali bamuwambye basooka ne bamwewakana. Ekyokubiri baamala ne bagamba bamukutte bagamba emu ku byamukwasiza yayogera ebigambo ebisiga obukyayi n'ebyobufuzi. That was the statement. That was the first statement. Bagambe yakola ki eyamukwasa. Kakati saawa zino bannaddiini bavuddeyo n'amaloboozi ag'amaanyi bagamba nedda kakitatuusa ate ku ono waffe kigenze bulala mutubuulire ensonga ne bavaayo n'emisango gino gye twogerako. Naye nero gavumenti ekulemberwa wa Museveni emitendera gyonna gye tuzze tulaba ebize bibaawo
tuzze tulaba abantu nga bakokerwako emisango gye batazizza egimu ne bagibakaka n'ogibakaka bagikkirize. Tulina abantu bangi mu makomera abamaze emyaka n'emyaka naye nga bagezaako bagamba mukkirize emisango gino. Bwe mugikkiriza either tubejjeereze obirabyeko. Kakati ng'omuntu atamwattamwa ne ekikolobero oba omusango omuntu gwakoze nga tali straight. Handi police esobola okujja n'ekubuulira kyenoonyereza since abamawulire not to tip off others to be on the run. The security operatives are no longer trusted in this country. Ebitongole ebikuumaddembe ne gavumenti engeri gyekolamu ebintu byayo bannansi tebakyagyesiga. Nti n'ekikolwa ekyalibadde ekituufu bannansi bakidawutinga. Kubanga bingi bye tuzze tulaba nga si bya mazima na bwenkanya. Naddala omuntu bw'abadde ajja ayogera ku bintu byerooza nti gavumenti tekoze bwenkanya ku bannansi. Ontegedde nero nti ne bwe kyalibadde ng'ekiriwo kyalibadde ng'omuntu bamukutte mu mazima obanga bye bamugamba bye bituufu. Enkwata nkyamu. Nti n'abantu bazze obwesige mu gavumenti buggwawo. Kubanga waliwo ebikolwa ebitali bya buntu oba bya mateeka bwe gagamba. So kino kye tugamba ekya father Honorable Kyagulanyi Assembly gye yagamba saagala kudaala naye yagamba mujja kiwulira. Yategeeza nti fenna no one is safe mu Uganda mu ggwanga erifaanana bwe riti nti leero ojja kuba weesirikidde kubanga oli musuubuzi tekinnatuukawo. Leero oli musawo tekinnatuukawo. Luli oli wa booda kubanga ng'okyafunayo ssente ez'okulya leero okyayina n'ezisomesa omwana leero oli ku lusegere lwabwe naawe ofuna obusammambiro tekinnatuukawo. But your time everyone ajja kufuna obudde okimutuukako kubanga lino luyinga luyiira lujja lutambula. Anyway, so everyone buli muntu olaba nga bwe ntera okugamba nti buli olaba obutali bwenkanya ffenna tubuvumirire because bwe tulaba eggwanga nga livaawo mu layini gye lirina okutambuliramu nga litambula nga lyewese oba likyami ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi era olunaku lujja kukya ffenna tugambe tetwakola mulimu gwaffe gumala nga bannansi. Okay, nga tumaliriza father bamutaddeko gwa money laundering. This can be evidence to like back statement nachi. So ndowooza ogwo ate guba musango mwangu father aba talina buzibu aguwozi mwangu nnyo bwe gubanga mujingirire gujja kulabika. Walina obujulizi bubaawo okuva mu banka kuba kati zonna institution centenary bank institution ya church father naye wa church. I think kino kisobola okubeera cleared mangu ne kibanga kisolvingibwa but the manner of arrest ye yandibadde nti ku muntu nga father tebandi mukutte nga mukubibwa lwaki omuntu osooka mutulugunya waki I think awo kai wabo obuzibu ekireeta questions but anyone to answer for their cases I think it's okay so long as bakututte makubo agasanide. Focus 360 the final channel we out.